السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله الذي قد جمع لنا في جماعتنا هذا. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala tukunganyiza wano mu kaseera kano akalungi akajjudde obuweweevu, n'inshallah nga tetunnava ku dduwa badde nsaba naawe Anwar bakadde baffe mwena Sheikh Abdurrahman ne Nzigirama Sheikh Prince Anwar n'abakyala balungi wange Isma Kaye mwena bannange nsense nnyo okubalabako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza nnyo okutwagala, twebaza nnyo okwagala Sheikh ebbanga lyonna mubaddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga sinaba kwebaza bategese edduwa eno, ndabye abavubuka bangi abazze wano eno. Sekakuloopera siro tokyogeddeeko. Abavubuka bano bakubiriza okubeera nga bawasa abawala basiraamu, kubanga twafunye ekizibu mu ggwanga oyinza kuba tewakitegedde nti omwana omuwala yakutte embizzi n'agitematema n'alisa abaana b'omusajja omusiraamu, naye omuwala tumunenya n'omulenzi yamuzaalamu tumunenya. Ekyo nja kukikomyawo. Buli muntu awase omuntu w'eddiini ye, ate n'abazadde mu baana b'abantu batwale obuvunaanyizibwa. Abantu bano be bategese edduwa eno. Sheikh Hajj Abdiga Habibi wa Seeka yakoze nnyo, Hajjat Zaria, Janat, Farida, Mulamu Kayiwa, Haji Ndifna, Haji Kaliro, Little Sister Nakasuja Halima, Mama Karo, Asia, Jaja Ichuli, Hajjat Rahman Dagire, Sema Properties ne Koja Sulaiman Kayinje bibankwatideko netulanga tugenda okusiibuluka bulungi. Banne mwebale kubanga mwagala Sheikh, mwebale kubanga mwagala ennyumba eno, nti buli we mbatuukirira mujja, era bali wano benayise, abatali wano saabayise. N'obugambo obutini obwo nsaba Allah abazeeyo bulungi, mwena mwena abasasulemu empeera ezisinga obulungi, akkiriza ekisiibo kyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byajja tibadde precise, oba omuzungu lwaki tewakimugera, bibadde precise. Thank you so very much. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza mwenna abasobodde okujja mu dduwa ya muganda waffe, ya muganda wange, ya mukama waffe, ya mukwano gwaffe, y'omwana wammwe nga buli omu bwamuyita Sheikh Nuhu Muzatabadde. Tusaba Allah w'ekitiibwa amusonyiwe ebyamusobako. Ani ennaku zino yali agenzeeko n'alambula Sheikh waali n'akola ku ziyaara. Kale kankuwa emyezi 3. Ani yali agenzeewo? Kandeete emyezi 6. Ani? Emyezi 3 ani? Myezi 2. Myezi 6. Nze nyinza okubanga naakamala ennaku 4. Naye Sheikh Nuhu Muzatabadde awo waali emirimu gye yakola kwalya. Takyalina gyagwa, si w'ekibuli. Oli kasitamba lw'okufa toyinza kugamba nti oyo w'ekibuli, si wa Supreme, si wa basalafu, si wa batabuliigi.
buli alina bitwaka egamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah amwetaaga. Era tugambye nga tusoma wano nti omuddu ono miskini, mumanyi nga bayita miskini kati ye muzaata, ekyo kibukitegeera ne mu Luganda, oyo miskini ye muzaata. Kasita omala okufa bakuyita miskini, naye yali mulamu, ng'ani ayinza okugamba nti muzaata miskini? Alfaqir, omwetaavu, byalina tebimumala. Almuhtaj, yeetaaga. Tuzze wano okumusabira. Allah tukusaba omusonyiwe ebyamusobako omuwejjana. Byebigambo byetukozesa lujja, era byetujja okukozesa naawe ng'ogenze. Buli ali wano, oba oli w'amawulire, oba oli waki, oba oli munene, olumala okufa oyitibwa misikini. Muzaata waali waliwo ebikajjo wabbali, yali musajja muyonjo, first class. Basima ne bamuteeka mu ttaka ne bateekako ebbisi, yavunda kati. Naye obunene bwe bw'alina mirimu gye yakola. Ekyo Sheikh Nuhu Muzaata batte magambye talina gyagwa, lujja talina gyagwa, ayeetaaga buli muntu yenna musabire. Wa in kaana muhsin, tugamba nti bw'abanga yali akola bulungi, fe abasigaddewo fazidu fi hasanatihi, yongera ku birungi bye. Tetuyinza kulekayo kino. Wa in kaana musii'a, bw'aba alina ebyaganda byetatambula bulungi, atajawazu ali omukendeereza omusonyi. Tugamba nti yaatiika malakaani muakkalaani muhasibaani, siba tugamba omuntu bw'afa bamalayika babiri bamujjira, bawandiisi babazi. Oyinza okugamba nti fala yahudhaka wala yahudhaka, wallahi biyinza okugaana. Olwaleero genda mu parliament, minisita yasuze mu kaguli, atalina kyali, ng'asobola okuwaayo enguzi n'atasulayo, naye yasuze mu kaguli. Naye wa Allah subhanahu wa ta'ala teri nguzi okujjako mirimu gyo. Basiraamu tukole emirimu emirungi, nga tuli mwezi guno gwa Ramadani, tukoleremu emirimu emirungi. Buli mulimu gwonna omulungi mukole omulimu kiyitibwa okusonyiwa. Hajat Kulthum sonyiwa. Omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam agamba nti singa omuntu agamba nti nsonyiye omuntu nga tekulika kwakkulizo, Allah akusonyiwa byonna byakuvunaana. Njagala ove wano ng'osonyiye Sulaiman Muwonge, naga nti musonyiwe, nogamba sigenda musonyiwa, wallahi musonyiwe lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twagala jana, Allahumma innaka afuwu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Siba twogera mazima Allah oli musonyi, oyagala okusonyiwa, tusonyiwe, naye anaakusonyiwa nga tosonyiwa. Bw'obanga oyagala okusonyiwa, okyukanga bw'oti n'otunula mu bizibu byo byolina wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, noga nti akansonyiwe. Ekifo ekigenda okusinga okuba ekinene, Allah kuwajjana. Barakallahu fikum. Sonyiwe. Alkamalu lillah, ani ajjudde. Olwaliro tutudde wano, tuyinza okuba nga abasinga obungi tetuli b'ekibuli, naye ffe tusabira Muzaata. Kati ekikukyaye nnyo omuntu mu bulamu buki, tulekerawo okukyawa. Nze eyo sisitemu yange, anjagala oba ayagala oba toyagala, nkugamba kusonyiwa. Amaliriza ebigambo byange, kino kyekidira ekisembayo. Njagala kwebaza bannamawulire abali wano n'abakyala abaweereza ku TV. Nebaza okusookera ddala abaana abawala abaweereza ku TV, Ramadani bwe yayingira ne bakyusa ennyambala. Balaba bonna, genda ku NBS, genda ku BBS, genda ku NTV, bukedde obwana obuwala bwonna bwambala kisiraamu.
obyo byegera bya Ramadhan ekyo budde ngambye ono kayeti yimirira wano ndaba yambadde ase muddwa ya muganda we ase muddwa ya mukwano gwe mwani abagamba mwabalenzi nti Ramadhan bweyigira temwambala nkufiira jikyuseko obeere ng'oweereza wali mu studio muteddeko enkufiira oleko obusiraamu bwo Ramadhan bweneegaana bweneebeebaddeko ekyo mukijja ku nze mugambe nti kazi w'ekayumba kino ye yakisomesezza abamawulire muyiga okuwaayo namwe mulina obwetaavu bakadde bamwe tebaafa ogenda osanga lwolwoli akakanyadde bwati era akwata kukwasa ze bawadde mubeeremu n'ezizo ate omukadde akwatiza ku mmere yetu n'abajjawa mwena mulina obwetaavu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abamawulire ebibakutte abasumulule Allahumma amin. Yensonga Allah lwaki yateekawo Ramadhan eyitibwa Ramadhan kiba mu kigambo Ramadhan kwokya Allah yokya ebizibu byaffe byonna saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abafuuba buli omu alina omufuuwe Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe amugazika buli amwejjana njagala tukole omulimu guno dakika 5 Sheikh Nuhu Muzata batte taliiwo nawo taliiwo njagala tukole sadaka eyitibwa sadakatul jariya haji tugenda kukola sadakatul jariya ku lwa Nuhu Muzata batte omuzikiti gw'ekawempogo guzimbwa ogwo gwe muzikiti gwe mu kitundu ajati kulusumusi guli salamu alaikum njagala tufune ensawo za sementi 20 ate oyanguwanga nnyo ng'onoowayo n'otalinda teze njogere bingi ajati kulusumu gwe genda okutandikirako tuziteeke ku muzikiti gwa Sheikh Nuhu Muzata batte bino byonna nze ndabiteeseteese tugenda bira tugende twagala tuteeka ate ne ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala olwa Muzata n'olw'omuntu bw'oba towadde olwa Muzata wayo olwa jjajjaawo jjajjaawo wayo olwa tattawo tattawo wayo olwa muganda wayo olwa mwannyoko abamawulire mbe njagala okusookerako abama jazakallahu khair oyo mwana muzuku kujja teekawo Imam Sembera wano abakyala mwe musinga okubeera kati nga mukola mwava awaka era mwe musinga okuba nti mulina ebizibu njagala muweeyongoga nti Allah njagala amaka gange gaterere n'abaana bange abaana Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd litasindiza tata omuzikiti gwa sekaswe gusimakula bw'obanga Allah akwedde chance n'oteekako mutyaba n'oteera kaani yogera zinga onat haji mutyaba situka haji mutyaba tuwadde ensawo za sementi 2 Allahu akbar la bano bamanyi la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ajati kulusuma bagagga bagamba kye tosuula nnanga mwana wange twagala kukolera Muzata yekaga abantu ne baba ssente ne bazimba emizikiti naffe tumukolere senga abayi ne sengaawa lwayo olw'omwana wo tosuula nnanga gikwata ensawo ogamba bazigwamu zigwemu zinyo mukyalo erisima wange nze shekhe we baali bamulisa akayanja nenzija aga shekhe we era isima mutugenda otegeeza abantu isima mbeere ne bamusiteeka bamu enamba yange obeere nayo buli wikendi nkulabe wale nakusomera eddwanga sinze Sheikh Abdurrahman ava mu nnyumba ennene baba bakuyuyayuya ng'okuba abantu nga banneegezezaamu buli ajja yagweri oyo ajja tikulutumu yali banyogeza bonna batuula ziweze walina sente mmeka bakusindikidde sente ensawo 3 emitwalo 10 plus nga maliza ebigambo byange esenga alese njagala okutwala omukisa guno beera kusiraamu bw'oba okola mu ofiisi ya pulezidenti sigala ng'oli musiraamu bw'oba oli honorable sigala ng'oli musiraamu bw'oba oli ani sigala ng'oli musiraamu olwaleero abantu abasinga obungi obusiraamu babuta eddiini bagita kyova olaba nti abakyala
bahonarebos babawadde amabaati g'abanaku ne bagagaya. Nebaza president mu ngeri ey'enjawulo nti olwaleero okalyaddako dda. Mukyala yasuze munda n'olwaleero yeyongerayo. Eyo gavumenti gye twagala omuntu ng'alina kyakoze abeere ng'akwatibwako. Kaye wisdom eno okyogerako ebyo gyoba oyogera n'ogamba nti president tukimwebalize. Buli muntu ekifo kyolimu tuukiriza. Kisaba president ndalamukubira omulanga ababa bafusiwusa empisa ajati kulusumu waliawo. Tusaba president bebasobola okuweereza eggwanga n'abeera minisita dokita aba asobola mungi okuweereza era atandika okutunula eno tulyenera tumulaga abantu ababuvunanyizibwa bayingire mu system. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire bakadde baffe bonna byajjula. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumalira ebyetaago byaffe, atukumire ensi yaffe, atukumire eggwanga lyaffe. Abavubuka Allah bakubiriza okukola ennyo ssente. Allah agenda okubakaddiya nga mulina ssente. Njagala kumaliriza lwaki ngambye nti eddiini buli muntu abeere musiraamu. Ono alina byalwanirira mu busiraamu n'aboogerako ngaomusiraamu tayagala kuzanyirawo. Eyo gyazanyira gyali kati buli muntu gyali tumwetaaga. Isimayira tubeetaaga, naye Isimayira kyetwagala okubeetaaga ne muzikiti twagala okubayaba. Bagambe nti omuzikiti gwa Isima guli luddawa nti asalira kyamwajjala era nga imaamu akumanyi. Mujja kwesiima kubanga mujja kuva mu nsi mugende musinkane Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli omuntu oba wamawulire omuntu ekifo kyalimu Allah amugondeza amugirewo abalabe be. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.